kulajanira watuwa appointment ne tujja ekitezi muzeeyi nze kennyini nenjogera naawe n'ogamba ogenda tuwa ssente era ogenda kukola ku nsonga zaffe muzeeyi ne tugenda ne tumatiza abantu nti muzeeyi agenda kukola ku nsonga zaffe ne tusagula akalulu tetwabeeranga ku maduuka pulezidenti w'eggwanga ne tukusagulira akalulu y'ensonga lwaki akalulu kano wakawangulira waggulu tugenza okutuuka ennaku z'omwezi amazzi we gaatukuba ng'ebintu byaffe byonna biweddewo muzeeyi oyagala tukole ki twakulonda nga twagala obusuubuzi muzeeyi obutereeza ebizibu ebituluma muzeeyi oyagala tukole ki oyagala tweyambule ebituluma bingi naye muzeeyi we tubeera nga tukyalaajana ku nsonga y'amazzi ng'abantu ng'essaawa zino muzeeyi tolagira nga bantu kiba kirina kukwatako batuwe ssente muzeeyi ki kyoyagala tukole ennaku z'omwezi nga 25 tewali musuubuzi agenda kuggula dduuka buli musuubuzi ali wano eno nsuubira nti ayina zirooni tuyina zirooni banka zitutwala looni zitutwala otuuka olweggula obutabo ne bufuuka obutabo muzeeyi fe abakunoonyeza akalulu muzeeyi otwerabidde balikomyawo few moments later mwagala mutukolere ki abaana ba TikTok muli kubawa ssente ffe temuli kutukolera ku nsonga zaffe kimuli temwagala tubakolere oba kweyambula tugenda kweyambula muzeeyi nga 25 oba tokola ku nsonga zaffe tukoye abantu babeera bagamba mbu twawagira movement katulabe muzeeyi oyagala tukole ki anti bizeemu ebyatulwanya bizeemu muzeeyi oba tokoze ku nsonga y'abasuubuzi nga 25 tewali kuggula dduuka mu kibuga Kampala eno embeera tugikoye bannange nembeera tugikoye omusuubuzi yeewola okutandika okugenda okusuubula ebintu wati bantu mwe temutusaasira wati bantu mwe temulaba nabbanja otwokwasa emirundi emeka musikazi gwe entebe ze zonna zaggwamu abantu batuulawo nga bayagala buyambi bwe bantu mwe nga temutuwa buyambi tukoye nembeera tukoye embeera y'okubeera nga tukaaba muzeeyi osobola okwogera ekigambo kimu kubanga ekigambo kyo kikola muzeeyi tusaba abantu abafiirwa emaali obayiririre nga we wakyogera kubanga tukumanyi ng'omuntu atalimba we twali tusagula akaluluko twakanoonyanga nga tumanyi kitolimba era tukimanyi kitolimba ogenda kukola ku nsonga zaffe taata ow'ekitiibwa pulezidenti Museveni leero tukusaba okole ku nsonga zaffe ffe ng'abasuubuzi amannya nsigadde Kisaate Ali lwe lunaku lwe tusazeewo tulage pulezidenti Museveni n'ebibiina bye n'abantu abalala abali eyo tulina obulumu obw'enjawulo ennaku z'omwezi nga 9 olunaku olwolwa leero tulangiridde okulaga obutali mu mativu ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno tugenda kunga abantu bonna abaakosebwa amataba kubanga amataba gatukosa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gw'Okitoba omwaka oguwedde ne tufuna okusuubizibwa eri pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni paka leero taddangamu kitwamusaba yatusuubiza ebiliyoni 20 n'olunaku olwaleero abantu bano bemulaba tebafunanga bwenkanya abantu bali mu kukaaba bali mu kudaaga abaana baabwe tebaddayo ku masomero abantu bali mu kufa pulesa twabadde tuli awo ennaku z'omwezi nga 8 nga 7 amazzi ne gatuddamu omugaga Hamu yazimba omwala talina kigambo kyonna kyafulumya mukulu Hamu oli mu lamanzaani eno naye kkiriza wakitiibwa Allah oba yakusukkulumya leka kunyigiriza banaku nga bano abaana baffe bali eyo bakaaba abantu bali mu zirooni tulangiridde okuggalawo ebizimbe byonna ebyakosebwa tumakinge nga tulaga obutali bumativu paka ku State House ennaku z'omwezi nga 25 abasuubuzi bakanyiza ebiina ebyenjawulo tubiyita byonna kirakasiita futa yo twagiwandiikidde ekiwandiiko kyaffe kyatuuseeyo naye tukowoola abasuubuzi mwenna abanyigirizibwa baganda baffe ab'owino be bamenye be bagoba ku makubo nga temabategekera gye balaga tubakowoola mutwegatteko nga ennaku z'omwezi 25 tulina obulumi basajja mmwe ne bakazi mmwe tubakolimidde mu nsi muno temulina kye mugenda nakyo naye abantu nga bano abazze bafiirwa emirundi egisukka mu 2 ne mudda mu ofiisi gammwe ne mutuula mwe mulowooza ensi mugenda nayo mu luddawa lwe lunaku olwaleero lwe mbalayirira ng'ennaku z'omwezi 25 teri kulanga kulala keekano akakiiko akalondebwa nga kava mu bizimbe ebyenjawulo nga kalondeddwa abo abantu abaakosebwa bakakiikirire tulina baganda baffe abakolera waggulu eri ab'ebizimbe nabo bali mu kunyigirizibwa babagoba maduuka Prime Minister tugenze mu ofiisi z'emirundi egisukka 3 batugobaganya tulinga byonziira ke kaseera kano tewali muntu agenda tukoma ku mukono kubanga abasuubuzi ffe tubawa omusolo BMP mweyagaliza ne mugamba nti babawe 314,000 ne mweyagaliza
temulaba kigenda maaso. Minisita w'e Kampala omukulu Kanaho okola ki? Abakola factory ne industry mugenda bajja wange embeera eri bweti abantu abatandikira mu primaries mubagotanyiza. Mukulu Hamu bagenda kukunyiga ku nnaku lwa kiyama nkulayirira sitya gwe ntya Katonda yantonda bagenda kukunyiga tolina kyogenda genda nakyo. Lwaki otulajanyanga mu 2012 nzali mu paka yadi noyo kye ebintu byange ne bigwawo ninoonya obusente nzize mu bizimbe mali yange ogimazeewo. Munsi muno ogenda naki? Musiraamu nkulayirira olunaku lujja kukya bajja kunyiga n'emmere gye walidde ekyeggo tojja genda nayo neyanziza. Amanya gange nze Amaani Kavuma. Amanya n'eddoboozi nze Nansubuga Favera, erinnya ly'ekisuubuzi batera kumpita Omega. Ndi musuubuzi mu Kampala era nga nasooka kuba mutembeeyi wansi awo okulinaana Jesco. Nkolera mu bizimbe eby'omusajja mukulu Kitandwe. Ndi ku dduuka shop 316 level 4 Grand Corner. Tulina obulumi obw'enjawulo era amaloboozi gaffe galina obulumi ne mugajajinga nti tusiiwuuka empisa. Oweekitiibwa President tukubira omulanga ku nsonga y'abalandiroodi mu Kampala esusse. Kitegeeza nti bano balandiroodi balabika be bafuga gavumenti. Lwansonga twatandika ebizibu byaffe okuva mu Gwokutaano ne tuwandiika amabaluwa okuva ku LC etutwala ne tugenda ewa RCC paka ewuwo ekisozi. Mukama wange ofiisi zoowa obuvunaanyizibwa okukola ku nsonga z'abantu b'okulembera mu ggwanga lino nafu. Lwansonga bazannyira mu ofiisi zino tebamanyi muntu munaku. Omusuubuzi ensonga y'abalandiroodi eya rent n'amasannyalaze egenda kwavuwaza omusuubuzi ate nga yabavuwaza dda. Tetukyeyawula magoba ku kapito. Naye abasajja bano bakanywa musaayi balandiroodi abatono abeefudde ekirala bagenda okulwaza kansa abalala babadde abalungi balabe nti bano tebakwatibwako nabo batandika okunyigiriza omusuubuzi. Tulina okugamba amazima ag'enkomeredde nti 75% omusolo gukuŋŋaanyizibwa mu Kampala oba okwetolola Uganda guva mu CBA Central Business. Wano we mukuŋŋaanya omusolo ebitongole nga URA mujja ne musolooza income tax ku bantu bano. Ebitongole nga KCCA mujja ne musolooza license. Musuubira bano abantu banaazijjawa ssente nga temubalwaniridde. KCCA mulina obuvunaanyizibwa ku bizimbe bino ebizimbibwa. Mulina mandate okutuuza balandiroodi ne mubagamba bakendeze ku bisale bye batukalamye. UCDL tubakubira omulanga nti amasannyalaze we mubanga mwe abatusolooza amasannyalaze mu maduuka ago ge mulaba agaaka amataala 4 ne mubasoloozaako obukadde ne mubasolozaako emitwalo 9 asembayo okusasula mu bizimbe bya mukulu Kitandwe asasula emitwalo 2 ku masannyalaze. Tubeegayiridde Oweekitiibwa President wulira ensonga z'abasuubuzi basalawo basizinga effaya bakolagane naawe nga ennaku z'omwezi 25 mukimanyi bwe tuggalawo amaduuka nammwe eyo mu ofiisi gye mutudde ebintu mubigula ku bannammwe bano basuubuzi gye muli mu ofiisi naffe tusobola ozituulamu ne tuzitandika ozitambuza. Mumanyi omuntu omunaku nti ye musuubuzi yalina ekonome y'eggwanga ogitambuza. Naye kyannaku nnyo omukulembeze Prime Minister Ssaabaminisita n'oyimirira ku TV z'eggwanga ku mpewo n'ogamba nti ffe abavaayo okwemulugunya tuli babbulooka. Yewe tuba babbulooka ne bbulooka asasula rent tulina okwemulugunya kwaffe kwe tubawadde naye muganya okutuwuliriza kyokka we mujja okutusaba obululu mujja mwegonza nga mugamba nti nno mugenda kukola. Bwe mwamala akalulu mwetuddeko. Madam Prime Minister lekerawo okwekweka abantu. Eyo ofiisi ya Munnayuganda oteekeddwa kukolera ffe si bagagga. Tukwegayiridde Maama Tereza enkolayo kyokoleka kumiro ky'oba okola ne Kampala kubanga Uganda yonna President yakontrastinga ne powers ezikolera omuntu. Tuli basuubuza basasula omusolo. Abaana baffe batudde tebannaddeyo ku masomero. Abamu bannamwandu abamu basingo mother. Abantu bano mugenda balaba ku street be bantu mu abagagga mmwe mulooza mulina security be bantu abagenda bakuba ebigundi ebiso nga bazze ku street.
wabula basalawo okwekolera business baleke emize gyonna bajje wano Kampala bakole naye ate mu kennyini mu ababavuwaza ababakola ki ababanyigiriza bagagga mmwe kyemugamba musobola okugulirira sente zammwe zisobola okugulirira obulamu ne bwe lubaddi teri mugagga asobola kukola ki kugulirira lunaku Katonda nga yasazeewo naye muguliridde woofiisi zonna fe ebizimbe bya G3s tulumwa era ne bannaffe basalawo bagoba maduuka gaabwe tuli bakulembeza abavaayo okweyogerako ku bituluma kituufu mu Uganda omuntu bw'avaayo okwemulugunya ate nga pulezidenti watugamba tulina eddembe ekweyogerera naye ate tutiisibwa fe abamu tetukyalya mu Kampala tutiisibwa naye nga twasalawo tujje mu Kampala tusobole okwongera ettaffaali ku nkulaakulana ya Uganda nga tuwa omusolo tubasaba mukozese woofiisi zino wabula ennaku z'omwezi nga 25 nkunga abasuubuzi abalumizibwa kubanga ebizibu bya rent ebizibu bya masannyalaze ne kasasiro wamu n'amataba bitukosesa dde bigenda twavuwaza ebibiina byonna mbakoowoola gwe buli akimanyi nti gw'okyalina kapito ng'okyasobola okusasula rent weerimba tetukyasobola kukola returns zaffe bulungi lwa nsonga abagagga bano sente ze tubawa tusasula obukadde naye ate ne muwandiika mu bitongole nga URA ne muwayo $3 nti gye tubasasula bwe kuba kweyanika tujja kweyanika kubanga tugezezaako okubazibira ate abagagga mugezaako kunyigiriza abasuubuzi laba abagagga abandisonyiye abasuubuzi renti ng'emyezi 6 abaana bakosebwa amataba ate babongedde 100% wabweru weteeka tenants agreement President Museveni oliwa eggwanga lino ly'ensonga lwaki bakugamba nti abasuubuzi basiiwuuka empisa tetunnabasiiwuuka mpisa fe obuvune bwaffe buli mu byanfuna byaffe balandiroodi bakosa ebyenfuna byaffe ssebo tukwegayiridde mukama wange ojja tambula naffe bulungi ng'oterezezza ensonga zaffe